Eddy. Nnyo. Ogamba otya Eddy? Ndi bulungi. Mpozi ggwe. Tewali kuyita mu Christmas. Christmas naye twagiyiseemu. Tulinda mwaka mpya. Olaba onyiridde. Eddy, ekigezo wano twawulidde nti waguddewo ebbaala. Ate mwalugyewo olwo banaye ebbaala tuli mu yes actually kituufu naye ng'ebbaala tukyali mu renovation tukyatereeza tukyakola wano ne wali kunyiriza bulungi nnyo kubanga omukulembeze yatusuubiza n'atugamba nti January ekintu kita so kaakati nga omanyi nti omuganda agamba omutego ogumutaliira oba bwekityo bwe kiri naye nga tugira nituteeka twakakati nga bwomanyi nti baserebu basinga okuba bakyali bange tulina okutegeka ekifo bajja bakuba omuziki kubanga omukulembeze yatusuubiza nti ekito agenda kukita. Omukulembeze yagamba nti agenda kukita. Nate gwe ebbala olikoze okuta olyofuniramu nate era akaseera akabuddayo katono nnyo tubulayo ennaku mbale bubale iyo bagenda bagiyita Eddy's Lounge. Ekitegeera Eddy's Lounge tukyali mu kunyiriza wano ne wali abantu bange mmwe mujje abakabibona munfo ekyansikiriza okukola ebbaala nti ebiseera ebisinga nti omuntu yenna wa bizinesi oba olina okubala siizoni okitegedde kati siizoni eddako kati yamasanyu yakusanyuka kubanga abantu bena tujja kuba twekulisa lockdown twagala kusanyuka abamu abakyakaze ngaffe tuba tuludde kati ate bakyakaze bannange nabo mbanyina okuba nga mbaniriza tulali nti at least tukola ki tukwatire wamu ekintu tukole ki tukikube naye banaye ensonga za winwaji noli kati era tombuuza mulala ombuuza winwaji munange winwaji ajja kujjanga kukuba muziki ajja kujjanga kukuba muziki winwaji lwaki omumbuuza nnyo winwaji omuntu waffe akamere ennaku zino tatera kujja naye ngaera akatumya tusuubire nti president wabaguddewo ogenda kutandikira otogenda kulonda lonzi ate kati mbaninda ki Eddy's Lounge kasaba mukulembeze ffe tuli ku kigambo kya mukulembeze si muntu wa kulimbalimba ntate yatugambirawo nti endongo njita January okitegedde so kyobula nti kakati ng'omuntu yenna wa bizinesi tubala kiddako okitegedde baserebu bange njala bajje nga bakuba omuziki nabo bejjeku ennaku bebawaddeko kubanga omanyi omuntu kati naddala abaserebu baffe awo balaba tebawumula nobuli kati wadde bali mu lockdown tebayingiza naye nga bateekamu abaana baleeta ennyimbi ampya buli kadakiika so ke kaseera ntulina okubanga era nabo tukola ki omusajja watuteera bw'ati nabo beyagale kwesunze nnyo naye era bitono nnyo byensuubiramu kubanga ebisinga yabyogera n'agamba nti ndongo nkola ki byonna gye tuliko twegemesezza g'amazima ekyokwegemesa nze n'abakyali n'abakozi bonna ne mikwano gyange bonna nabaga nti twegemese tumaking sure nti okulembeza atute kubanga manye kati kyekisibye sente kasaba tendongo kimu kijatambula bulungi nze ninda fulembe ya mukulembeze January ekoone ekifo tokirabye Eddy's Lounge tokirabye bweyaka abayimbi bangi sisobola kubamenya bangi n'ebyuma actually biyinza okuba nga bituuka leero sound eva bweru
Eddy zirungi twagala kibeere nga kifo kya kabi wano mu ggwanga kubanga abantu bange saagala bajje ate batuuke wali basente basitole sitole nkikola ntya actually nze bizinesi y'enkoko eno ogiraba si esinga okuba nga bizinesi nze ndi nnyo mu mayumba nze amayumba ago ye bizinesi yange gyensinga okwenyumirizaamu kuba actually nga temunamanya nze awo amayumba ago ye bizinesi so bwe nzija eri akasente ako netugatagata neeno ebiba biganye era ne mu banka nogenda neweewolayo nolaba nti otetenganyiza obulamu kubanga kati embeera weeri kati bizinesi zitambula akasoobo naye era nze nkubiriza abakyali bange bonna kubanga bw'oba olina wano omudaala gw'ennyaanya beera ne kafaamu bw'oba olimye kabeji naye wano omudaala bwe gugaana saidi wali waleesi olinayo ka mobile money olinayo kano kwigamba nofuna wali 200 nofuna 10 nofuna 1,000 kino osobola okuba nga tirisi obulamu bukunyumira kati nze abantu bo azini kyembasaba bajje tunyumirwe Eddy zirungi egenda kubanga already nga tujje kintu kitakase omukulembeze January ekoona bweti tubajje tusanyuke kitugenda kubeera kyamulembe nnyo ddala obugambo bwange obusembayo nsinga okukubiriza bannange nti wadde nga tugenda mu mwaka omupya tusobole okumakinga sure nti twebeereramu omwaka omupya abamu tusanyuka bubi okitegeera n'otamiira nnyo n'ovuga emotoka okoze accident amu obulamu bugenze so tunywe responsibly tumakinga sure nti omwaka tugenda mu bulungi nnyo omusajja agenda tuta tunywe bulungi tweyagale nze munaye teri atagyesunze fena gwe tokirinda gwe tokirinze kulembeze wadatuta kubanga minisita yegamba waliyo abalwadde abalala abalinye aba covid omukulembeze mukulembeze bwatatuta naye atute kubanga olwedde bwatatuta naye atute kubanga olwedde ekintu yakola ki tujja kumira mpolampola ase kirungi nti abantu abasinga fena twegemeza ekisi ekyo era abatanaba mweberere musaagala tubeezaawo nga tuli awo mugende mwegemese omusajja azesobole otuta kintu kyekyo munange tewali birala